السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد رسله وصفوة أحبته وخيرته من خلقه ومن كل ما ذرأ وبرأ، وخاتم أنبيائه وفخر أوليائه سيدنا وإمامنا ونبينا محمد المصطفى الذي هو شمس الله لتنوير قلوب الأرضين، وآله وصحبه وكل من آمن واعتصم بحبل الله واتقى وجميع عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. olunaku lwa leero baganda bange ne bannyinaze, njagala twejjukanye ku nsonga y'ebibinja oba ebiwayi mu busiraamu. Kijjukirwe bulungi nnyo nti Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama bwe yali nga ali ku njegoyego y'okufa yagamba nti ekibiina kyange kijja kwekutulamu ebibinja bingi nnyo era n'ebiwayi bijja kubeera bingi nnyo oluvannyuma lwange. Naye lwaki bijja kweyawulayawulamu oba lwaki byali biteekwa okwekutulakutulamu? Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama yawa ensonga bbiri, ng'ensonga esooka yali nti buli omu ajja kuba agezaako okulwanirira obusiraamu. Kati mu ngeri eyo, olw'okubanga wajja kubeerawo okuvuganya mu kulwanirira obusiraamu ne mu kubuweereza, y'ensonga lwaki wajja kubeerawo abantu kye bandiyisenga ebiwayi mu busiraamu, newankubadde nga mu maaso ga Allah oba oliawo Allah abantu bano abatwalanga omuntu omu. Ensonga ey'okubiri Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama gye yayogerako y'ey'okuba nti buli omu ajja kuba ayagala obukulembeze, nga buli omu asuubira nti bw'abanga akulembeddemu abasiraamu okuggusa omulamwa n'ebiruubirirwa bya Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama ajja kusobola okufunamu empeera. Ezo ze nsonga ebbiri Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama ze yalambika mu bitabo bya hadith ez'enjawulo. Sibalwise eyo, njagala mbasomere hadithi eno erambika ebigambo bya Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama na ngeri ki gye yannyonnyolamu enjawukana mu basiraamu. An Muawiya ibn Sufyan radiyallahu anhu qala qama fina Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama. Hadhrati Muawiya mutabani wa Sufyan agamba nti omutukuvu Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama yayimirira mu masekkati gaffe. Faqala, n'agamba, ala mwegendereze, inna man qablakum min ahli alkitabi iftaraqu. Mazima ddala olubereberye lwammwe waaliwo abantu b'ekitabo ne beekutulamu ala 72 milla, ebiwayi 72. Wa inna hadhihi almilla sataftariqu ala 73. Era mazima ddala ekibiina kyange kino oba abantu bange bano abasiraamu bajja kweyawulamu ebibinja oba ebiwayi 73. 2
wa sab'una fi nnar, ebibiina oba ebibinja 72 bya mu muliro. Wa wahidatun fil janna, okujjako ekimu kyo kyekijja okuba eky'omujjana. Wa hiya aljamaa, era nakkaatiriza n'agamba nti kijja kuba kiyitibwa jamaa. Kati wano wetwebuuliza jamaa kyeki? Omwarabu yayinza okukunnyonnyola nti jamaa mu lulimi oluzaaliranwa kitegeeza ekibinja, ate nga ne wano tubadde tunnyonnyola ku bibinja oba ebiwayi. Siibalwise eyo njagala tulabe ebimu ku biwayi ebizze bibeerawo mu busiraamu bukyanga Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ava mu bulamu bw'ensi. Ekisookera ddala mu bibinja kiyitibwa jarudiya, nga bano bakkiririza mu Imaamu Abul Jarud. Ekibinja ekyokubiri oba ekiwayi ekyokubiri kiyitibwa Sulaimaniya, nga bano bakkiririza mu Imaamu Sulaimani mutabani wa Jarir al-Azzaidi. Ekiwayi ekyokusatu kiyitibwa Buturiya. Ekyokuna Yaqubiya. Ngenda kuyita mu bwangu olw'okubanga bino ebiwayi byonna njagala mbibasomere bulambalamba mu bitegeere. Ekiwayi ekyokutaano mbadde ku kyakuna Yaqubiya. Ekyokutaano kiyitibwa Hanafiya, ng'era bano bakkiririza mu Imaamu Muhammad bin Hanifa. Ekiwayi ekyomukaaga kiyitibwa Karibiya, nga bano bo bagamba nti Imaamu Muhammadi mutabani wa Hanifa teyafa, bo bagamba nti akyali mulamu era ye imaamu gaibu oba imaamu ow'enkiso oyo asuubirwa okujja mu nnaku ez'oluvannyuma ng'enkomerero ebindabinda. Ekiwayi ekyomusanvu kiyitibwa Kamiliya, nga bano bakkiririza mu Imaamu Abu Kamil. Ekiwayi ekyomunaana kiyitibwa Muhammadiya, nga bano bakkiririza mu Imaamu Muhammadi mutabani wa Abdullah muzzukulu wa Hasan. Ekiwayi ekyomwenda kiyitibwa Bakiriya, nga bano bakkiririza mu Imaamu Bakir. Ekiwayi eky'ekkumi kiyitibwa Nadisiya. Eky'ekkumi n'ekimu Sha'iya, era nga bano bo bakkiriza nti omuntu yenna akkiriza nti teri musinzibwa mulala okuggyako Allah ne Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama mubaka we, talibonerezebwa mu geyeena, taliyingira jahannamu. Bano bo bwe batyo bwe bakkiriza. Tetujja kusalawo ani mutuufu ani mukyamu. Ekibinja oba ekiwayi eky'ekkumi n'ebibiri kiyitibwa Ammaliya. Eky'ekkumi n'ebisatu Ismailiya, era nga bano bakkiririza mu Imaamu Ismail mutabani wa Jaafar. Ekiwayi eky'ekkumi n'ebina kiyitibwa Musawiya, nga bano bakkiririza mu Imaamu Musa mutabani wa Jaafar. Ekiwayi eky'ekkumi n'ebitaano kiyitibwa Mubarakiya, nga bano bakkiririza mu Imaamu Muhammadi mutabani wa Ismail muzzukulu wa Jaafar. Ekiwayi eky'ekkumi n'omukaaga kiyitibwa Kafiya. Ekiwayi eky'ekkumi n'omusanvu kiyitibwa Hashimiya. Eky'ekkumi n'omunaana Dwarariya,
ekyekumi n'omwenda yunusiya nga bano bakkiririza mu imaamu yunus mutabani wa abdurrahmani al-qummi. Ekiwayi ekyamakumi abiri kiyitibwa shaitwaniya. Ate kino kinneewuunyisizza nze nti gyeri ekiwayi nga kyo kiyitibwa shaitwaniya. Bo be bamanyi biki bye bakkiririzaamu naye nga nabo basiraamu. Ekiwayi ekyabiri mu ekimu kiyitibwa azraqiya era nga bano bakkiririza mu imaamu nafi mutabani wa azraq. Ekiwayi ekyabiri mu ebibiri kiyitibwa najadat era nga bano bakkiririza mu imaamu najda mutabani wa amr. Ekiwayi ekyabiri mu ebisatu kiyitibwa sufuriya era nga kikulemberwa imaamu ziyadi mutabani wa al asfar. Ekiwayi ekyabiri mu ebina nekiyitibwa al ajradiya era nga kino kikulemberwa imaamu abdul karimu mutabani wa ajradi. Ekiwayi ekyabiri mu ebitaano kiyitibwa khazmiya. Ekyabiri mu omukaaga nekiyitibwa shuaibiya oba hujjatiya nga bano bagamba nti Allah yabawa obujulizi bwonna bwonna n'ebyokulwanyisa ebyenjawulo bye basobola okukozesa ne bannyonnyola abantu okuyingira obusiraamu awatali kulwana nabo. Ekiwayi ekyabiri mu omusanvu kiyitibwa khalafiya era nga kino kikulemberwamu imaamu khalafu. Ekyabiri mu omunaana nekiyitibwa maalumiya. Ekyabiri mu omwenda saltiya nga kino kikulemberwamu imaamu salti mutabani wa uthman. Ekiwayi ekyamakumi asatu nekiyitibwa hamziya ngera kino kikulemberwamu imaamu hamza mutabani wa akrak. Ekiwayi ekyasatu mu ekimu kiyitibwa maabadiya. Ekyasatu mu ebibiri nekiyitibwa thalabiya era nga bano bakkiririza mu imaamu thalabu mutabani wa mashkan. Ekiwayi ekyasatu mu ebisatu kiyitibwa akhnasiya. Ekyasatu mu ebina shaabaniya oba mashdiya. Ekiwayi ekyasatu mu ebitaano nekiyitibwa rashidiya nga kino kikulemberwamu imaamu rashid. Ekiwayi ekyasatu mu omukaaga kiyitibwa mukarramiya era nga kino kikulemberwamu imaamu abu mukarram. Ekiwayi ekyasatu mu omusanvu nekiyitibwa abadiya era nga bano bagamba nti ensi yakuwangaala lubeerera yo terivaawo era n'enkomerero gye musuubira okubeerawo yo tejja kubaawo. Ekiwayi ekyasatu mu omunaana kiyitibwa hafsiya era nga bano bakkiririza mu imaamu hafs. Ekiwayi ekyasatu mu omwenda kiyitibwa harithiya era nga bano bakkiririza mu imaamu harith mutabani wa mazid muzzukulu wal ibadi. Ekiwayi ekyamakumi ana kiyitibwa ashabu tah nga bano bakkiririza mu nkola ya Allah nti asobola okusindika nabbi yenna era n'atamuwa bujulizi bwonna bulaga nti nabbi naye n'asigala nga nabbi wa Allah. Eyo yenzikiriza y'abano abakkiririza mu kibinja kino. Ekiwayi ekyana mu ekimu kiyitibwa shabibiya. Ekiwayi ekyana mu ebibiri kiyitibwa wasiliya era nga bano bakkiririza mu imaamu wasil mutabani wa atwa al-Gazza. Ekiwayi ekyana mu ebisatu kiyitibwa amiriya nga bano bakkiririza mu imaamu amri mutabani wa ubaidi muzzukulu wa bab. Ekiwayi ekyana mu ebina
kiyitibwa hudhailiya era nga bano bakkiririza mu imaamu abu hudhaili muhammadi. Ekiwayi ekyanamu ebitaano kiyitibwa nadhwamiya nga kino kikulemberwamu imaamu abu ishaq ibrahim ibn yasar. Ekiwayi ekyanamu omukaaga kiyitibwa muammariya. Ekyanamu omusanvu bashariya era nga kino kikulemberwamu imaamu bashar mutabani wa mu'tamir. Ekiwayi ekyanamu omunaana kiyitibwa hishamiya era nga bano bakkiririza mu imaamu hisham mutabani wa amri alfuti. Ekiwayi ekyanamu omwenda kiyitibwa murdariya